tuli ku family planning, will you manage the status? Ono obisobola omalako? Kati status ng'ogye ey'ensimbi gye tuba tusookerako. Status y'ensimbi eyo yeeyokuba ng'ono managinga lifestyle y'omuntu ono gw'otutte. Wali abasajja nga bakyakaze nga basaasanya ne okusinga bwe bayingiza. Obulamu bwabwe nga buli mu mabanja. Nga ye musajja yagala okwambala buli ekiriko ebintu ebirungi naye nga ne ssente tazirina. Ne bw'aba azirina zonna zigenda. Ng'ezandibadde nga ezifika ozisasula era zitakinga care of the bills nti rent, mazzi tebalina we bamubanja naye tatereka. Kati oyo taba musajja. Kubanga omusajja yaterekera buli omu. Ye mukulembeze omusajja walemerera okutereka ssente. Tugenda kwezimba tutya? Tutandikirawa. Kati omukazi olina omanya ekika ky'omusajja ky'otwala. Musajja wa masimu galiko, wangatta ensongovu eziriko, wa masaati agaliko, wa biki, ebintu bye byakweraga emmotoka obalabirawo. Omusajja yeeyagala oba yeefaako ennyo omulaba aba n'ebizigo biringa by'abakazi mu nju. Flash. Yes, obudde abwewangawo omukazi bwe yeewa obudde. Waliwo okulabika obulungi kirungi. Naye waliwo omusajja nga obwo obulamu tebwandibadde bubi naye asevinga yeezimba kubanga waliwo omuntu okuba nga ssente ze azeetekamu naye ng'alinawo ne kaaterekawo. So kati olina okuba nga status eyo ogenda gimanaginga naawe omusajja. So amabanja twalaba nti amabanja g'omuntu ogenda geetikka ebiseera ebisinga. Bwe ziba properties ze mulina oba mmotoka oba investments zonna muzoogereko. Ogambe nze nina wano ne wano ebizimbe bino byange era ssente zenzijjamu zikola kino na kino. Bwe giba misaala mugyogereko. Olinayo side income nti mulimu gwe guno naye ninayo ne kano oba bonuses zemufuna. Then financial responsibilities. Financial responsibilities ziriwa? Waliwo commitments abantu ze balina from their previous relationships. Commitment kangereze. Omukazi gw'ofumbiddwa gw'owasiza alina omwana atwala ssente. Omusajja gw'ofumbiddwa alina omwana mu relationship gye yalekawo. Ssente zikyaligenda eri. Abo abakazi bannange bafuna obuzibu. Waliwo ebintu bye bayita child support oba family support. Nti ssente ze wadde azifuna oziraba kadde kamu. Alina commitment y'okuweerera omwana gwe yazaala. Oluusi n'okulabirira omukazi oyo yamupangisiriza. Ogenda okwesanga akakadde 5 gagenda side eri. Ne musigaza 5. Ne musigaza 5. Temunnabaako kye mwakutte. Oba ogenda kulwana. Kati olina okumanya oba onoobisobola ebyo. Financial responsibilities z'omwami oba omukazi olina ozitunulamu. Bw'akeera ku makya n'agamba omusala guza nti kati nnotolako gana 5 gagende ewa mama junior alina okusoma. N'olwala n'ozimba omutwe ne kuluma era nze kati omukazi oli amuweereza ssente amukolera kino na kino nze tampa omukazi bw'alwala amuweereza ssente kale ampa naye ssente lwaki zigendayo omukazi yamuloga. Naye eriyo omwana. Si muloge buvunaanyizibwa. Kati obuvunaanyizibwa obwo oli ready obutekinga on oba obu acceptinga. Waliwo obuvunaanyizibwa nga responsibility y'endala aweerera baganda be. Ssente muzifuna n'ezigenda mu famire eri. Ogenda muyimiriza kulabirira baganda be lwaggwe oba onookikiza ne kibaawo. Kati mu kifo ky'okubanga mutuula ne mwogera ku bintu bino mulina ebintu bye mwogerako bye tutamanyi ebitazimba. Mugenda tuukayo mu bufumbo omukazi alwanagane ne baganda bo bowa ssente. Nga tayagala zifulume n'akamu. Nga tomugambe nti munnange ssente zino nakendeza ensaasanyazo kyovula asistange namuleeta tubeere naye avenga wano ng'agenda asoma. Ng'ebyo nno olina obinnyonnyola omukazi kubanga bwetaaga ffene tunnyonnyolekeka. So waliyo values abantu ze bata treasuring naye waliwo ebintu bye bayita spending values. Mu kusaasaanya ssente gwe ng'omukazi oba omusajja ziba ku trips, ku bivvulu nti nze ogenda mu nice restaurants oba ensaasaanya eri mu assets. Osaasanya ku liabilities. Omanyi waliwo abakazi nga trip ze trip. Naba omukazi nga buli restaurant empya mu kibuga ayagala agenda ali emmere yaayo. Every happening place. Bw'aba ekyo kiri awo ayagala abeere nga buli kivvulu mu Uganda akibeeramu.
kati oli muyimbi awagira abayimbi mbaga zibeeramu alina emikwano mingi ebyo bayibuli gyegamba egijja okuleeterako okuzikirira bannaye nga gwe buli mulundi olinayo alina baby shower simanya bridal shower simanya ani musonda baby shower ne musonda bridal shower ekyo nakyo weekiri management ya ssente eri etya ku munno kubanga nti waliwo omuntu omu nga spend omulala ate nga asevinga nnyo mutrackinga mutya ssente zammwe expenses ozitrackinga obeera ne budget oyinza ofumbira omusajja nga wa budget nolowooza mukodo bataye waliwo abasajja nga bantu ba budget tegala financial stress wantu wonna nti mukedde temulina ate mukedde omusaba nga tekyabadde ku budget olina kimugamba in time nti bw'oba onookyusa enviiri kyetaaga n'omuganga nga bulayo weeks bbiri ozikyusa oba wiiki ekyo akyetegekere tokeera bukezi n'omugamba kati nsumuludde enviiri njagala kusiba jakubuuza twabiteesezza tetunnabiteesa ko tunnabyogerako nze mbadde manyi enviiri okyaziinayo kati abeere nga ali stressed nga ssente weeziri n'ezibadde zirina ebyokukola zibadde tezigenda kukola ku nviiri kati oyo omusajja yizo yayitera okugamba nti bakodo omwajja kugamba no your hair is still fine ng'aziraba mbi so mwogere ku kintu kye tuyita retirement mu byonsonga by'ensimbi retirement bwe turitayaringa tugenda kuggyawa ssente tunaba n'amaka gaffe abaana baffe bo banaaba batuuseewa tunaasabiriza abaana kubanga waliwo yakola statement n'agamba nti abakazi be bantu abalabirirwa abazadde bw'agraduatinga n'alabirirwa omusajja bw'akaddiwa n'alabirirwa abaana be kugamba fulsawa tuli awo tulabirirwa twagala kubeera nga tuli ku receiving end ne mugamba weekiri kubamu ne wali abazadde abamu nga baretirinze nga bakyawa abaana ng'abaana babawa buwi naye nga n'omuzadde sinti akyetaaga naye waliwo kino okusuubira okuba nti gwe olina okufuna oweewo kati mmwe ababiri bwe munaakaddiwa baana yebadde investment yammwe ly'ettaka lye mugamba nti mufo kyogula ettaka mu baana twabaweerera ti omwana investment era bakyogera bazadde nti omwana investment kitegeeza alina okuzza amagoba abaana bo b'otunuulidde nga retirement package yo oba obugagga bwabwe kati obugagga bwabwe buba nga bagenda kubanga bakola bwe batyo then kizibu abaana bo nabo okulekera abaana b'abaana baabwe ebyobugagga kubanga nabo bonoba obatwa bonobatwalako ze banditerese nabo bagenda zaala abalala ate bazibajjeko naye buli kyenje etandika naawe ku famire yo Cristiano Ronaldo yakolako statement saagala owuninga bintu bye saayogera yakolako statement n'agamba kitaawe si y'ensonga lwaki yazaalibwa mwavu n'agamba y'ensonga lwaki tajja kufanga mwavu kitaawe si y'ensonga lwaki yazaalibwa mwavu ate era y'ensonga lwaki tajja kufanga mwavu make a conscious decision to change. Exactly, thank you. Bw'okirowoozaako kiringa ekitajja. In other words, zeetagenda blaminga taata we. Nti kubanga yazaalibwa mwavu. Kituufu yazaalibwa mwavu. Naye tagenda nnenya kitaawe. Not blaming anyone. Wabula ye. Kimukakatako obutafanga mwavu. In other words, abaana be teri kubazaalira mwavu era abazadde si mwavu. Alina ssente zaalina. He's a rich man. Kati singa ffenna tukyambala nti yes embeera ebaddewo naye ffe tuplaningira abaana baffe bye tutaafuna tubibawe si kuboonoona nabo basobole okuba nga omanyi omwana buli lw'omutwala ku level gyo ekusinga gye wakomako naye omwana we amulowooleza kisingako kitambula bwe kityo ne bwe kityo nti bw'oba gwe wasomera mu masomero amalungi omwana we ogenda mwagaliza ate lye weegomba eriri beta ku eryo nti nze gye nasomera singa nalina ssente n'essomero linalingamba singa ndisomeddemu kati ate omwana wange gye njagala agendemu of course nali mu ssomero lya gavumenti ge nagendamu nga primary then secondary nga natandikira mu lya gavumenti naye nga nina erya gavumenti lye nali njagala
ninga naye mwana nga ajja digenda mu essomero liri wadde nayo lya gavumenti naye lisinga ku lino aligenzeemu wadde lya gavumenti naye nga nze mu bwongo bwange lyali lisinga ku lye nalimu wadde gonna ga gavumenti. Bw'ofuna diguri kizibu nnyo obutagaliza omwana wo masters. Naye bw'oba oyagala kubanga okonya omwana wo ate n'omuzadde kizibu nnyo omuzadde yafuna diguri okubeera comfortable ng'omwana wo akomye ku certificate. Kituufu. Kizibu. Obeera olaba tebijja. Oyagala akwenkane oba akusinge. Kati tulwane nnyo wano nga tutandika nti ebya ssente bigenda salawo nnyo abaana gye banaabeera naawe naye engeri gye mukikwasaganya gye mukikuttemu ababiri nti bwe buba buweereza nti oli muweereza ssente zaffe ze zigenda oyimirizaawo obuweereza Katonda bwakutumye. Nze nina churchgirl abaana benkulembera ne betulabirira. Ekibuzo kiri nti ssente za pasita zange za church. Kiriwa ssente ezirabirira obuweereza zivaawa. Kati toyinsinza keera ku makya nga pasita alina crusade embalala ng'anoonya ssente ng'asaba abantu 100 basonde ssente ez'enkuŋŋaana zonna nga nange ndeeta bajeti ya churchgirl. Katonda si bwe yamutuma obuweereza bwe yamutuma ali mu bukola. Nze bwantumye musaba agabirire kuva mu sources nga ne pastor nga ne Katonda bwamugabira ku buweereza bwe okuva mu sources oba zange. Bw'aba akedde n'agamba nti mukwate eyo tukyebaliza Katonda nesobola kukwatanga ku makya nkwate budget mugambe eno twetaaga obukadde 10. Kati n'abaagalana mu kituule mukko ogamba olina obuvunaanyizibwa buno na buno butwala ssente zigenda vangawa. Tuleke kumenya maka gaffe lwa buweereza bw'olina. Tuleke kumenya maka gaffe lwa mulimu gwo. Olina NGO erabirira bamulekwa amaka gammwe gali mu kumenyeka. Tosobola kubanga oli musumba mulungi ebweru ng'ewaka wagaanye. Obusumba bwo butandikira waka. So kati ekyo kyonna tulina obyogerako nga tupulaningira famire yaffe tugenda beera babiri abaana bagenda kujja banaalyaki wadde olabirira abeewammwe ate abaana bo. Bano be basooka okukuvunaanyizibwako. Kati ekyo omusajja bw'aba abadde alabirira abeewabwe nakyalina kitegeera naye ate naawe omukazi teweetaaga bantu famire ya musajja kukukyawa nga balowooza gwe wagamba omusajja alekerawo bawa ssente. Oliawo wakati tomanyi kyakukola stress akulumira mu bufumbo oyina pressure lwa kintu kye wandi handolinze nga mutandika naye yennyini agamba siina kyakukola. Siina kyakukola neeyama kino nino kikola nze mbeera ne pasita ayina abaana baweera basuka ne mu 5 naye osobola okukira ng'olina ssente z'oyagala nga zonna bwe ziri fees z'abaana nga gwe byo birina okulinda. N'omugaa kati nkoze nagamba ye katumala osasula fees. Namusanga n'obwo obuweereza abo abaana babe. Kati bwe mba mujjako mbeera selfish. Kati ojja kwesanga omukazi olina okutwa kubanga nze nabimanya before. Era nina manyi lisiti ye nti nina omujjukiza ttaamu egenda kuggwako olina abali ku university baabano olina abali mu secondary baabano aba primary baabano ssente zitandika ozinoonya. Kati singa saabimanya n'abinsuulako kati njagala kiteeteeyo ate ombulira abaana b'otazaala Beera tujja bikaayaniramu. Tuba tugenda bikaayaniramu. Kati nze nayingira nkimanyi nti alina famire nze naye nina famire gye namusanga nayo gye bayita House of Prayer Ministries. Alina famire gye namusanga nayo gye bayita Salt Media. Omukozi wa Salt Media asobola okuba nga alina ekizibu nga yeetaaga salary advance bamuweeyo emyezi 2 mu maaso. Eyo famire bw'aba kyabadde akola sisobola kujja nga nkaaba nti tongulidde ekiteeteeyi kya Easter. Kyokka nakusanze wa kisaakye akakadde.
kubanga wakimanya from the start. Nakimanya nti mu kusolti office ye ekola kino na kino na kino. Office ye esinkana abantu bwe bati ne bwe bati. Naye nga njagala ofa pressure ntulawo katebe nga ndaba abawala bayingira office ye. Obajja kutuka mu bibiri tukusange ng'ogudde eri oba service ekkana negwe ntulaawo ntandika obuuza yani abuza pasta oyani office ye diringa na buli muntu bato bavubuka bakulu bakadde oba owedde kati mba mpedde oba ojja lwala n'okusuula olukyalina waliwo abakyala nga tusudde abaami ne wabaawo abaami nga musudde abakyala bammwe nga mwagana okwambala kye bali omukyala omusanze muyimbi omugjayo ku kituuti omukyala Judith Babirye entalo ze yalina n'omusajja gwe bayita niwe gwe yasooka okwagala baawo oyo kuweereza mukama ajja kukuba nga ovudde ku kivulu wagenze kolayo ki naye yamusanga ayimba nga kimanyi mulokole ng'aweereza mu kyaki n'atandika oyimba namugamba babadde bampise mu kyaki ngenda empereze nti genda n'akomawo nakkuba ensi byetategeera ne tujajinga ogwo nno gwali musaalaba nga munene ne batuuka ne baawukana ensi neevuma naye nga emisango gy'alina mu poliisi egy'omukuba abakufa bennyini be bandigambye lwaki tuwavaayo Katonda n'amusaasira n'atereera n'agenda mu relationship endala n'afuna the worst sina worse okusinga eyasooka naye ng'omulokole oyagala abeereyo afe gwe nodde eno n'ojajinga twagala okujajinga bannange kyokka nga tefe twagala batutegeere omukyala oyo yasurvivingako obutwa nga bumuweebwa ba mu nju enju ye muntu be weesiga naye ebimu teyabimanya before marriage kyali omuntu kyali gw'ogenda naye n'omusajja yalema okutegeera yakimanya nti oyo ali member parliament ate muyimbi n'agaana okkikkiriza mu ye n'ayagala bannange so oyagala muyimbi ayimbire mu kisenge ekyo ayimbire nga gwe wekka nga muyimbi so status eno oyina ogikkiriza kati we tuva gamba nti status y'ensimbi tugitadde wali tulina status ey'abasajja abakola omusajja yenna akola talina budde bw'oyagala 100% time tagirina obwo bubeera bwa calculating era ebimu ebimumeekinze kwe kubanga talina budde bwayonoona bw'ozze mu bulamu bwe agenda ku adjustinga mpola kubanga badde takimanyiiridde kati ekizibu kiri nti ogenda sobola status y'okuba n'omusajja ng'akeera 11 nadda 5 za kiro he's a businessman meeting ziyingirawo ne ku 5 ng'alina okutula ddiiri kyekimumeekinze byonna by'omwagaddeko ebyo bimumeekinze kukutula ddiiri kukola atya ayina okukola ayina okugenda okukola amanyi n'okuba ne meetings ku Sunday gw'oyagala mubeere mbuliri akunyiga obugere akunyiga omugongo akunyiga engalo ebyaffe abakazi byebyo to be pampered but he's a businessman very busy lwaki omusajja ali busy anyumana nnyo engeri gy'olaba nti talina budde bwo talina budde bwa bwenzi still baba alina ebyokukola ayina ebyokukola gw'oyagala ow'obudde mpozi ng'ogenda ba sugar mami omuwe buli kimu ave ku mudaala gwe ogwa capati ajja asibe mu buliri naawe bwe ziwera akulumya omutwe exactly so status y'abantu bano abamu bye tugenda nabo tulina ogitunuulira bw'aba ye mukyala nga yakola mukyala wo mulamuzi mukyala wo looya mukyala wo akola ku midiya obudde bw'alina naawe butono ku bw'alina ku buvunaanyizibwa bwe ono obukkiriza oba gw'oyingira buyingizi mu bufumbo gamba mukazi alina okumakinga sure ate atekawo obudde kati oyagala omuntu akola morning show ku saa 12 aleke nga akufumbidde ekyenkya tubeere realistic azukuke ku 9 kubanga toyagalawo mukozi azuke 9 alekewo ekyenkya 11 waliwo ebintu ebimu nga bya buntu bulamu kusaasira munno
wadde oyagala waliwo ebintu bye twefiiriza si lwakuba nti tetubyagala ne tusaasira bannaffe nti nandiyagadde nange nvuge ku Range Rover naye tunuulira munno n'okyerekereza kati waliwo status ezo ogenda lwana nazo either mwawukana kubanga ye tagenda kukyuka tosobola kukeera n'ogamba nti omanyi abasajja bakwanira nnyo ku radio vaako gye wansanga insecurities zo zintaddeko naye gyonsanze lwaki tetubyogerako before marriage olowooza otya ku mulimu gwange kubanga nkola kiro n'ogendayo ng'okimanyi nze nina bakwano bange abasirikale bangi ne bakyala baabwe nze sibasobola n'omala omwezi nga tosuzeewo oli ku mission naye waliyo omukazi ng'ali okke ng'era Katonda yamumutondera oyo yewuwe amutegeera agenda e Somalia n'amalayo emyaka 3 n'akoma mukyala we namusanga in one piece naye abo oba bakikola batya kati kitegeeza si kikyo era Katonda ayina owuwo gwe musobola okukwatagana naye nze eyo status sigisobola ne bwenkeera ku makya abasinga bajje n'abasinga bafumbo kangeze nti nenkeera ku makya nga Jeno Katumba wamala proposing de kumpasa noonyaayo ki nze ŋŋaanirawo nga sikusobola sijja kusobola kubeeraawo nga sikulaba mwezi mulamba 2 3 4 5 6 7 mwaka mulamba si yenze buli muntu mulala ali wired bulala ne wabaawo oli ng'asobola nze nsobola ogumiikiriza essaawa 1 naye ezo n'omunaana zigenda otuuka nga amasimu akafuna 2 oyokka oli bulungi genda koma okusamaka wesiti kale nongamba okomya ogenda koma ku ssaawa 2 ekuyaka oli bulungi anti wadde ongambye odda ku ssaawa 2 wadde kyalina nkubuzibu kale sisetolinga kati lunaku lumu 2 mwezi 3 mwezi mwaka Makula takisobola ne waliyo ekisaache akisobola era abasirikale bonna singa tebalina bakazi tebalina abakyala baabwe abalungi nga tebalina mu bisikando bya bwenzi bana bakazi abasirwa babeera awo nga batudde butuuzi nga bbawo akomanga nawo buli lunaku ayenda ng'asiiba waka atudde ali aido nafuna omusajja mu delivering amatooke n'amwagala nafuna shamba boy n'amwagala discipline nga tagirina naye ojja ssanga kyova olaba nti bagamba omukazi w'omusirikale ava mu sirikale automatically era ojja laba nga omukazi ayambaza bbaawo ennyota azinaye afuuse bamukyala wa Jeno nawe obeera Jeno inawe oba Jeno tosobola bulamu obwo nga tosobola kubeera muka Jeno nga toli waliwo abantu bamu bendaba mu politics kaongereze ng'obulamu bwabwe ndaba bali mu kusaaga okubeera first lady of a country tunuulira mukyala Janet Kataha bwe yeekaringa maama ebyobufuzi kambingize mujja kunsonyiwa tunuulira Babi Kyagulanyi bwabeera ku beach napostinga ku social media ng'ali mu bikini ali luddawa a first lady material Bobi Wine bajja kugamba yabadde ku beach Bobi yakyuka ne yeeyambula kiri ekifaananyi kye twalabanga eky'omuyaga enviri ne zikyuka abeera mu masuuti ne bwayambala t-shirt omulaba walalabeko Museveni mu short he's a presidential material girabirawo it is groomed omuntu anaabeera kabaka addako mu Buganda bamugruminga kabaka kyovola bojja ssanga ng'ezimu Katonda asitula abantu Dawudi yavaawa mu ttale n'afuuka kabaka naye yatuukanga kabaka naye mukyala gwe bayita Esther yalina ankowe yakula ne ankowe naye bwe yali agenda okusinkana kabaka yali alina okwambala nga n'abakyala tubbi ne bamugrominga ne bamuteekateeka ne bamukuba obuwowo ne bamwambaza nga atayaza n'abakyala kye bayita status okyambala before you become kati we tubuuliza will you manage it kubanga bwe tuba tukyalaba ng'okyazanya Babi Kyagulanyi ng'okyagenda ku beach n'obeera mu bupale ebyo ebimu temwagala biwulira olina okulaga society eneesalawo abantu okubeera president you're ready to lead them you have to show girls you're ready to be a mother
okimanyi Janet bamuyita mama she's the mother naye omanyi lwaki yabazaala ennyambala enjogera tosobola musanga n'ogamba mbuno biki toyinza musanga losanze nabagereka nga ali ku biiki ne bw'aba ayagala olowooza tebabyagala status tebaganya era neebuuza mbeerawo ne neebuuza how do they wind down exactly how do they have free time bakola ki mu free time osobola n'okusanga ng'agenda mu kuwuga naye puulu agiteeka mu nju ye kwegamba status ye temuganya genda ku lido simanyi wa simanyi resort mu nnyanja ne mu pool ya resort ayina capacity ezimba swimming pool olwe status kati onajja omuwala oyagala fumbirwa will you manage the status of being a wife nabadde njogera n'abawala b'ewaka ne mbagamba bye muwoza nti mwagala fumbirwa mukyawule n'okubanga mutuuse teri atayagala fumbirwa okutuuka okufumbirwa n'okwagala okufumbirwa ne mbagamba wano wennanga we muli singa omusajja ajja n'ambuuza omuwala njagala kuwasa njagala omuwala ono bw'ati nze mbawaayo ne mbagamba oyo tannaba muganya okukyuka mwambale eky'omukazi nti omukazi essaawa zaagolokoka bayibuli egambanga obudde bukyazibye sigamba goloka ssaawa 10 obudde obukyazibye buli omu akyebase ogolokoka n'olongoosa n'olabirira ewaka n'okola emirimu singa omugenyi atuuka ewuwo ku ssaawa emu waba wafaanana wati soko kyebuuza omukazi singa omugenyi agwa bugwi njazalawo yafunye ekizibu n'akuba amasimu gammwe gonna tegaliiko n'agwa ku ssaawa emu ey'okumakya ewuwo oh my god what happens ewasinga wabeerawo disaster kyekyo omwana omuwala bw'otandika okwemanyiiza nti ngolokoka nenjoza ebintu n'enfumba n'enkola ki kyekintu ky'ogenda osanga mu maka neemanyiiza okwoza ky'ojja okusangayo neemanyiiza okwambala nga neewa ekitiibwa kubanga olina okiweesa omusajja decency eyinza okuba si luwanvu naye olugoye lwonna olusukka amaviivi teruba decent mu culture yaffe ng'abaddugavu naye mu Uganda ne mu Buganda bw'oba oli wano bwe luba lwambuka ne lulaga inner thighs ng'ebisambi ebitundu byabebe munda birabika oli indecent bwe luwa luwanvu ng'akabina katambula bakakutte nnyo bwe bati nga kanyeenya bwe kati nga kuliko basiriti nga luwanvu siriti ekoma ino waggulu ku nnika oba oli indecent badde neekebera kati ate ne wabaawo omuntu ayambala ekimpi n'ataba indecent ye muntu omuddugavu nga mutono kati nze siri kiwedde kati toli kubanga tosika nnyo attention bw'oba mweru nnyo noyambala ekimpi buli omu alaba bw'oba munene noyambala ekimpi ennyo buli omu akulaba so ojja kwesanga nga status eri gyambale kati ekitiibwa kyewe kati akamanyiro k'abalenzi okukumanyiira katandike kati bakakendeeze nti bw'otuuka eri mu bufumbo tetwagala laba nga buli musajja kuba kabina tandika okukontrolinga mikwano gyo kati nti okoma wano mukulu setting a boundaries ng'okyali single oh dear okay naye otuuke mu bufumbo ng'omusajja alwana na mikwano gyo nali ku mukolo ekintu ne kinsesa omwogezi yali ayogera emikwano gy'omuwala gijje gy'owe speech omwogezi n'agamba nti emikwano gy'omuwala gyonna muveeyo kababe balenzi tetwagala mikwano mipya mirenzi ng'olwaliro luwedde tebagala surprises nti ate ogwo omukwano yagujewa twagala gyonna tugimanyire wano kati kyansesa nti tetukusuubira kukola mikwano gy'abalenzi mipya mbufumbo onoonya ki ng'olina bbaawo emikwano emipya emirenzi tetugyetaaga tubadde tugamba nti status eyo gyetegekere nga tonnatuukayo kati abaana abawala mwebuze ku bafumbo ebibaayo biki ebimukola mu bufumbo nze openly njogera n'abaana openly ne mbagamba oli ready okubanga olina routine tingolokoka nenfumba nenjoza engoye nengolola nefumba ekyeggulo nenzirayo netwebaka netwegatta kumakya netukeera nenkola kyekimu nenkola ng'olina routine every day etakyukako n'otandika okubanga olowooleza omusajja ekyokulya si batiisa naye reality ng'olina olowooleza omusajja emmere eri mu katale y'emu lumonde, bummonde, muwogo, kawunga, muceere, matooke
yemmere ndio tugamba eri main emyaka 5 nga byofumba nga obikyusaako bukyusa ninga byebimu nga munna akyalya kankole ettooke ne June leero kankole ettooke kuba kubeerako step etavaako kati ekyo kisobola obolooza ogenze bugenzi kubeerayo na musajja ne babalabanga ku mikolo husband and wife nenge wakatosobola ng'ennyumba buvunaanyizibwa bw'okutukula buli kimu buvunaanyizibwa buli kimu kitunuulidde ggwe ng'omusajja akeera n'anywa caayi n'ayambala n'agenda n'akola n'oyoza engoye then n'ogattako abaana oyina abaana n'omusajja omwana naakuyita ono akola kino ono alinnye emmeeza ono agenda ggwa ekigwo then ono ali ku sigiri ogenda muwuli omuwala ng'agamba ebyo abasajja bye bagamba ti omukazi wange nina obeeranga naye buli lunaku oba buli wiiki nze ng'omusajja buli lunaku buli luvannyuma lunaku 2 nga mbeera naye sexually ne mugamba ogenda kukolayo kati obufumbo obeera ogenze kukimayo then tonnatuusa fumbirwa bw'oba oyagala obeera omusisita tofumbirwa tumanyi gye babeera obusisita genda mu convent bw'oba oyagala abstaininga stay away from marriage kati bw'aba omuntu akyalina mentality eyo tannatuuka naye alina byeteekateekera eno nagamba ye byebibeera mu bufumbo waliyo abaana nze newunya abawala kubanga nakiyitamu omuwala agamba nze omulenzi ne bwanzalamu oyo obuzaazi omwana amanyi kye bayita okubeera single parent abuuze abayiseeyo bwe kiva omuwala okizudde omusajja alina abaana g'ogenda ofumbirwa okkiriza okubeera step in mother sooka okyebuuze kanayihando abaana abatali bange abange mbakuba empi kati ababe tudde ku basajja omusajja okwegulira erindazi kikuluma lya 5 n'agula Rolex olaba ayonoona ng'agenda giteeka mu lubuto lwe onoosobola oliisa omukazi nga si lubuto lwo ekindazi eky'ebitano kimuluma nze sobola isha nze ngula minowoote wanusa 10 nga nsobola ofuna amazzi amafumbe ogenda gajja ali mu kibuga atambula n'atabala nti gajje mu kibuga mu kkubaawo asobola ofuna typhoid n'atwala emitwalo 15 naye nga ekimuluma nusu 10 ku bulamu bwe sente nnyingi okwo kwekuba njawulo n'omugamba ye kati shati akamekanaga kagumu kitundu nga nyambala nti ogumu ekitundu kati onooyambaza otya omukazi eggomesa emitwalo 5 lindako tishati yagumu ekitundu ng'emulumye tasobola nga wali walimu owina wali basitunda nusu 15 kozi eri gye watutta abaana okola window shopping ensawo yabadde yameka tujja genda jiini y'abasajja emitwalo 35 nange ogenda kuntwalayo nnambule ekyokuba kulambula kibuga nze simanyi na bantu otubalaba kutambula bagagga tebalina nnyambala naye ng'engoye za bbeeyi kati omusajja gwe waliwo kyetugamba nti wama kituufu tosobola kwambala nga toya bukadde bubiri nkikkiriza ku status yo naye osiibanga mu binniigiina emikolo gyo togigendamu kubanga tolina gagula nga toya mitwalo 10 oli musajja olugoye ekooti gye bagamba oyambala essuuti ya mitwalo 15 ekuluma egenda ku mubiri gwo gomesi z'abakazi ogigula n'ogitunga n'ekitambaala oli mitwalo 2 onoogimugulira etandikirwako ate bw'oba ggwe tosobola kwerabirira bw'oba ggwe olumwa ssente zo ng'ozeewa nkwegayidde towasa kubanga kati ate bano abajja batwala butwazi omukazi atwala abaana batwala waliwo abasajja ng'ekibalemesezza oweerera abaana ssente ze zimuluma by the way nga zimulumira ddala mitwalo 4 school fees ffe abatasoma tetuliiwo nga ye n'okusoma yasoma naye ng'essente zimuluma ozijja ku akawunti anyumirwa azirabako kati wenzijjako abo tebatawanyanga baana b'abandi mbu bawasa babiveeko so status y'omwami gwe bayita husband erimu provision kwe kulabirira nga buli kimu kitunuulidde ggwe bwavu bwe bukubye omukazi nti akusabye omunyo kubanga teri mwana agunuuna n'aguwomerwa bwavu wabula olina obwavu obugenda okukubya kisakye wali otuddekawo ng'oli ayido n'onuuna omunyo ola ne sukaali sowa kuddawo ne mmunoona wandigamba sukaali bamwonoona kubanga abaana bamuzanyisa biki sabuni wandigamba bamwonoona bamuleka mu mazzi n'asaanuuka
naye okubira omuntu omunnyo toilet paper zaano zengula ziragawa bagirya bagitimba bagikozesa ki n'akagula engatto muzoonoonye mwana agenda bugenzi ku ssomero tezinnayonooneka naye zikaddiye Daddy neetaga uniform ey'okubiri ey'emu ekumala gyozenga ku makya n'olweggulo bannange mbeera yeekwogeza naye ate waliwo abamu nga si mbeera nga mulina naye nga mwekoddowalira so temusobola kuwa balala bwe bayita obukopi. Abasajja abakoddo nabo batunuulira embeera zaabwe. Asobola okuba n'empale eya bbulaaka n'essaati enjeru buli nnaku nga byayambala buli lunaku nga byayambala nga mukoddo naye yennyini tazeewa naye nga ku akawunti awezaako obukadde era waafiira bw'ati abaana be bazirya beesasuza ebbanga lyonna lyabadde tabawa n'omukazi ne yeesasuza. Those ones it serves them right. Kati bw'oba tosobola kubeera provider nti buli kimu kigenda kutunuulira towasa biveeko kye bayita security si bino bya mmundu kye bayita security, financial security, emotional security, eyiyo eya mukazi n'abaana eri spiritual. Bw'oba n'omusajja nga musamize bannange kiringa omusajja w'olugambo. Waliwo ebintu bye tumanyi nti abakazi baagala nnyo fuwa emmindi balogo biki ebyo balina eŋŋambo. Omusajja alina olugambo muzibu kubanga ye kati asukka. Waliwo olumu eyapositinga n'agamba nti abasajja mwenna abalina olugambo mulina meeting emulago bateekako amabeere azini ebyo bya kikazi meeting emulago babateekeko amabeere sina meeting eyo yali ki conference bakoleka sajjale babateekeko amabeere conference ako kati omusajja omulogo nga omusajja asaba ayina jjukira ye leader. Yes. Abasajja bano balina authority. Katonda n'abakazi atuulira era essala z'abasajja abamu Katonda agamba bw'obanga tolabidde bulungi mukazi w'essala ze ezimu zisobola okubeera hindered. Yes. Naye Katonda alina authority, alina relationship gye yakola n'omusajja. Eyiye nga image ye. They talk with him directly. Communication inabo naye. Eri direct. Omusajja asaba alina bwa protecting a family. Oh. Omusajja omukristaayo omusajja eddiini yonna gy'osabiramu omusajja gyako mugigenda mu ddiipa ne byategeera n'eddiini byesaba ajja bikola kyovula kyangu nnyo sanga bano abamu abagamba nti abatwala sayidi embi ey'obusiraamu ey'obutujju bw'akisalawo nti ajja kikola ne bw'aba alina abaana asobola obutabeebuuzaako n'awulira nga yeetulisizza. Omusajja omukatuliki bw'asalawo tugenda Lamaga paka na Mugongo ng'ate tutambuzza bigere. Omukazi n'obwoyogera otya ng'omusajja agambye tagenda temugenda. Naye omusajja bw'agamba mugenda muzuukuka mwenna. Omusajja wakeera n'agamba enjo eno tugenda siiba ennaku 3 musaaga ne bwe mugaano siiba tajja gigula emmere waakiri musiiba enjala. So omusajja alina authority alina protection neri physical. Omukazi ali single abavubuka baba bamenya amayumba g'abantu okubba banguyirwa. Bamanyi temuli musajja. Newe bawaka nga aliwo abaana abalenzi. Omanyi omuwala tamanyirwa nga aliwo abaana abalenzi. Mu famire. Kituufu ekyo. N'abalenzi abamukwana bamutya n'abandi mu bulinze bamutya alina brother. Ekyo kya butonde, protection eyo ya butonde. Kati nemmako omuli omusajja ekyo kibaawo. Oba musajja ki nga mukazi wo bamuvuma bamujolonga ku kyalo kyonna ng'osirika. Gwe tasobola mu protectinga. Tasobola. Tudde ewammwe baganda bo maama wo taata wo bavuma mukazi wo ng'osirika nawe n'oyongerezaako. Oyo taba mukazi wo mugobe agende. Taba mukazi wo. Mutagende. Ekintu kye bayita omusajja kirina obujja ng'obwa Katonda. Abasajja balina obujja oba kye tuyita n'ebbuba. Ebbuba lya Katonda eri ekkanisa ly'ebbuba ly'omusajja eri omukazi. Bifaanana. Kyangu osanga omusajja n'atafaayo baba musibye emyaka ameka n'akwata emmundu n'akuba ayagadde mukazi w'essasi nga tasoose nabuuza mukazi lwaki wayagadde omusajja oyo. Obusungu abuzza kwona alumba. Katonda agamba n'amanyi g'emagombe tegaliyinza kkanisa. Naye gwe omusajja osobola okuleka mukazi wo buli omu n'ajolonga.
oyo taba mukazi wo taba abasajja they are protectors ba protecting ekitiibwa ky'amaka gaabwe ba protecting ensimbi kubanga mmwe mulabirira mulina okuba financially family ye eri safe eri secure nti ne bwendwala abaana be balwala bamanyi daddy ayina school fees ayina ezeddwaliro daddy ayina kino n'omukazi agenda okuzaala nga ali kangambe aba ali ki aba secure. Yes, aba secure abakimanyi nti sente tezijja bula ngenda kuzaalira mwami wange mwana era teyeraliikirira ekyo omusajja yalina okukikola bw'oba toli ready kikola kubeererawo famire yo giyirawo mubiri nga Kristo bwe yayirawo ekkanisa. Katonda agamba abasajja okwagala bakazi baabwe nga Kristo bw'ayagala ekkanisa. Ekkanisa Kristo kyagikolera kyolina okukola. Fenna tugenda mu church kwogera na Katonda tuwa. Kati lwaki yagala mukazi waleke kusaba? Ate bw'ekitaddemu oyo ango kinnyumidde. Tugenda mu kkanisa fenna. Tusabe Katonda. Atuwe. Taata sirina kino, taata sirina kino gundi antawaanya. Mukama balabe bange, Mukama kino. Tuloopera Mukama. Buli kimu. Tusaba Mukama. Twebaza. Byonna byogenza okukola mu church. Ye chachi gitugizeewo kati awali chachi sawo mukazi kubanga kiragiro kya Kristo n'omukazi aloopera bbaawe gwe alina okuloopera asaba bbaawe nina kuddamu amine mugamba kisaache yanvumye ng'oyagala olaba obusungu bwa Katonda golokera ku kkanisa ng'oyagala olaba obusungu bwa buli musajja kwata mukazi we funye perspective empya eyo mbadde sigitunuulirangako bwentyo. Bw'oba omusajja ogenda mu church n'osaba Katonda lwaki toyagala mukazi ajjewo? Buli mukazi lwakusaba ekintu dewa kitaawo mugambe muwala gwe wampa yansabye kino sirina provide kubanga kati tunuulidde ggwe naye Katonda obuvunaanyizibwa yabuwa ggwe kati akuwadde obuvunaanyizibwa Katonda ba RDC ba RDC babaka ba president mu kitundu. Yes. Kitegeeza buli kizibu kye mulina mugende wa RDC. RDC obuvunaanyizibwa bwe kudda wa president yamutuma. Namugamba ekyalo kino na kino gye wansindika district eno balina obwetaavu bwa kino na kino na kino na kino. Ogenda owulira nga president yakoze oluguudo. Jeje emirimu gyabwe. Kati Katonda akuwadde akusindise n'owasa omukazi akuwadde muwala we. Ddayo omuloopere bw'ogenda mu kkanisa kati mukazi we ye issue mugabe Mukama mukazi yansabye kino na kino na kino n'abaana kino na kino waŋŋamba mwagalenga bw'oyagala ekkanisa bwe tujja mu maaso g'otuwa omukyala ansabye sirina mpa muwe ne bw'aba akulumya omutwe ddayo muloopere ddayo mugabe Mukama omukazi anumya omutwe nkoze ntya solution eri kinkole ntya ye yakusindikayo. Kati naye bw'oba osuubira Katonda okukuwa nga gwe towa mukazi olimba. Yesu yatuwa parable gwe baali babanja omukulu yali amubanja n'agenda mu maaso g'omukulu ne yeegayirira nnyo ne bamusonyiwa ebbanja lye. Bwe yaddayo n'atulugunya gw'abanja. Era Yesu yabuuza ono aba alina kukolebwa ki? Gwe wasonyiddwa tosonyiwa kati gwe Katonda akuwa towa? Era oyagala gwe Katonda akuwe. Katonda omusaba akuwe nga talaba gye ziraga. Ozagaza ki? Ono mu accountability. Mu accountability nti ze wampadde omukazi yatte zino na zino na zino na zino. Blessed is the hand that giveth. Bw'oboota buli lw'owejjamu ofuna. Ezigenze mu mukazi wo tosudde mu ntaana. Kwata kiringa omuntu agamba bannange nsaba emmere kisaache naye ng'akutte essowaani y'emmere mu ngalo omuwa asooka ali eyo gy'alina. Kati oli mu kusaba Katonda kuwa naye ng'agamba buli lwenkuwa ogenda mu bakazi balala mwana wange akaaba tajja zikuwa omukazi takuloga gwe akyereetera zaakuwa ng'omulimba zaakulabirira abaana sirina fees n'azikuwa n'otasasula fees. Bannange mutuwe mufune muwa abakazi mufune. Abakazi tulinga ttaka
Sula munsigo. Banne kantandika okusa mutuwe mufune. Omukazi eringa ensigo ettaka lisobola okubeerawo ne lisurviving nga tolina nsigo gy'oliteekamu. Yes. Naye buli oteekamu ensigo gwe ebibala abirya. Omukazi anyirira gwafuna ekitiibwa. Yes. Gamba mukyala wa gundi. Bulungi nnyo. Abaana abasoma gwafuna ekitiibwa. Mu baana ne mu bantu abakwetoolodde. Yes. Omukazi ayeemulugunya gwe gwaswaza. Banayite muswala. Mubawe abakazi mutuwe. Muwa abakazi. Si lwakuba ndi mukazi. Naye Katonda atugamba abasajja mwagale abakazi bammwe nga Kristo bw'ayagala ekkanisa. Ekkanisa Kristo yatuuka n'okuba ng'agenda ku musaalaba. Gwe omusajja otya maama wo okuvuma lwa mukazi. Otya nnyoko nga Yesu yakkiriza bamukomerere ngoloozo oyagala omukazi. Nga tosobola yimirira mu maaso ga muganda wo n'omugamba vva ku mukazi wange. Ngolooza omukazi omuyirawo omubiri. Famire yo bw'eba esobola okuwangula ku mukazi wo toyagalangako. Nze nabadde nina abavubuka benjogera nabo yesterday. Kati nga ovubuka badde alina byayogera biki ku bawala byatasobola kukola ne mugana tonnayagala. N'agamba nali njagala ne mugana nedda. Toyagalangako. Omuntu ayagala tumulaba aba defensive ekisooka ku muntu oyo. Ne bw'omwogerako akagamba alwana, akyawa, akuba. Naye bwe baba boogera bubi ku mukazi wo ng'oseka, tonnaba. Tonnayagala. Ayya. Abasajja balina capacity ekyawa emikwano ku lw'abakazi. Tolabangako nga bagamba nti yatabuse omukazi ye yabatabula. Anti nga batandika okugamba omukazi yamuloga. Aha. Ne bakeera omusajja asobola okukwata ebyo byonna n'abiwa omukazi. N'aterekereza. N'ateesigaliza. Yesu ye kye yava atugamba. Yakubibwa ffe tuwone. Yes. Suffering ye yaleeta ssanyu waffe. Abasajja basiiba mu kibuga nga batuyana nga babonaabona. Kuleeta ssanyu mu maka ge. Yeyo saddaaka esooka. N'abeera mu kibuga ne bamuvuma. N'ayeetika ekigaali ne bamusamba. N'akola ki byonna byonna bambi n'abiyitamu. Nga kintu ekyo mu nvume ewaka kasita baba n'emmere.